Emotoka eleese omugenzi ambulensi etuuse. Abali munda tutegeke bulungi. Abaana bannange nsaba tukwate ku jjajja ono ali mu mulyango. Wabeewo akwata ku jjajja ono kuba nategeddeko ye jjajja w'omugenzi. Naye nsaba omuntu amubeereko okuva kati paka ku ssaawa esembayo. Abaana buli omu kati obudde bwonoonese, buli muntu anoonye omwana we abeere n'omwana we. Buli muntu kwata omwana wo. Tukole ekkubo. Abaana tusooke muddeko ebbali. Tusooke tuddeko ebbali. Tukole enteekateeka etwala Doogo Worrier mu nnyumba. Nabagambye amalawo kinaba kituuse ekyokwogera tugenda kukola pulogulaamu
buli omu ayogere mu kiti kye kuba ndabyeko abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo okuli bakansala abasitekaso mbalabyeko ba loodi kansala tubbi buli mukulembeze ajja n'aliko mwenna mbalengedde kye tuliko kati be bakama baffe abafino saavisi nga bali kuteekateeka eteeka dogooliya mu nnyumba kwe tugenda okumukubira eriiso ndowooza erisembayo. Abaana musookemu bateekeko ebbali. Abantu b'ensuubira okuba ennyo ku mwanjo mwe muli Namwandu, mwe muli abaana b'omugenzi, ab'eŋŋanda, nti kati njagalayo gundi munda, njagalayo gundi munda ne gundi. Naye nga buli omu asooka akuuma omwana we, buli omu agumye munne, kuba ffenna Dogo abadde muntu wa Uganda, kuba katemba gw'abadde akola abadde wa bannayuganda bonna. Ndabyeko ku bannamawulire mu bitongole eby'enjawulo, ndabyeko ku bayimbi mu bitongole eby'enjawulo b'ebibiina eby'enjawulo, ne ndabako bannakatemba mu bibiina ebyo eby'enjawulo. Kakati mujja kukola pulogulaamu kuba omuzindaalo guno tegugenda kubeera gwa buli muntu avuba eri oguba. Tujja kukola pulogulaamu ndowooza ow'abayimbi ayogerera abayimbi oba babiri basatu, ow'akatemba ayogere bakatemba, ndowooza olw'obudde. Kati maiti keetuuse, enteekateeka zonna ezisigadde zigenda kuba zoogerwa ku muzindaalo wano nga zikulemberwa nze kennyini n'ab'ekika n'abaganda b'omugenzi okumanya ekiddako. Eyiza okuziika kwa nkya, tuziikawa kati ebyo tuke tubirekere famire. Bwe banaaba basazeewo omuzindaalo tujja kujja tubategeeze. Naye ndowooza era mu bwangu ab'ekika babiyise mu bwangu kuba obudde kirabika bwatuyiseeko dda. Naye nga neeyongera okwebaza omuntu yenna, buli muntu yenna twatandise naye mu matumbi g'ekiro, kuba ffe tetwakatuuka. Twatuuse wandooza okutuusa eddoboozi ku budde okusaasaanya amawulire ga muganda waffe Munnakatemba wa Uganda Dogooli. Amannya g'amatuufu Ngoobi Joseph, musajja musoma Katemba bwe tugendamu kirabika ate bubi nnyo okusinga ate bwe tubaddemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye abali mu